Mukyala wa Moti yekubidde ndulu ku polisi nti omusajja asusse omuti mpula emigere. Omukyala agamba nti talabanga ku musajja mukubi ng'ono akomawo matumbi ga buke kyokka bw'abaako kyayogera ng'amutimpula n'omulangira kyokka bino byonna abikola abaana balaba. Moti Ambrose Ndejete kugwanga gwa Moti nga bali ku Ndejete gw'otamanyi na kumanya ekintu kikwatambulako ne kikusokonda n'okubensanga ne kyetuka matino. Sunkuka nebisanga wano tukusesa kyokka n'ebinyiiza tebibulayo. Nawe ebinyiiza nyiize kubanga binyiiza. Ebinyiiza banyiiga n'obunyiiga obunyiiza banyiizi obwekyeto omuzinga gw'obusanga. Polisi ezewona abero diyumbu omukyala yakulopye toba wabuyambi mbw ate osuse n'okumukuba. Ekinyiizo namba 4 wenyenyolako mbu bino simanyi sinawo ekyembimanyiiko kuliko wero diyu akuwaata oluyina amatu gawuuma mbu kiki ekikukubyanga omukazi. Ekinyiizo namba 3 omukazi basanze alinako waalaze kyokka omukubira essimu annyonnyola ebyo gye bivudde takwata. Ekinyiizo namba 2 kati nno bakutaddeko empingu ng'olabika olina ky'omukoze kubanga obwedde abakubiranga bagamba ng'owuuno agenda kunkuba bakuyisa mu kkubo nga wenna bakutwalaganya. Ekinyiizo namba 4 basisinkana mukyala neiba mu kkubo abaga nti bannange oyo si gye nabalagiridde nabagaye ku muliraano gw'oyo.